Hello everyone. Musiibye mutya, mwasuze mutya yonna gye muli. Olwaleero mamanika nkomyewo nate okubasomesa ku migaso gy'akatungulu kano bwe kati. Obutungulu buno bulimu engeri nnyingi, waliwo akafaanana bwe kati ne wabaawo n'akatungulu akamyufu. Akatungulu akamyufu bw'oba okafunye ate gwe ojja kuba wa mukisa nnyo era ojja kuba oyambiddwa nnyo kuba ko ate ko kakolera ku sipiidi ya waggulu. Akatungulu kano ogenda kakozesa otya? Ekisookera ddala ku katungulu kano, okuva ku bikuta by'akatungulu paka munda waako byonna birina omugaso ng'ogyeko okukafumbira mu mmere ne tulya. Akatungulu ekisookera ddala kagenda obanga oli eyo buli kimu kikwesibyeko, ebintu bikuyitiriddeko, ebizibu bikususseeko, omala kino kiddako, kweganga buli kyokwatako tekitambula bulungi ng'obulamu olaba bukulemeredde. Ogenda kukola otya akatungulu kano? Akatungulu ogenda kakwata okasaleesale, omala okasalaasala okateeke mu bakuli enjeru oba eya giraasi, oteekemu amazzi, obuteekemu obutungulu obwo bw'osazeesaze pieces, busulemu. Bwe bumala okusulamu, ku makya keera saba ku katungulu ako, yogererako ebigambo byo. Ebigambo byo byonna, ebizibu byonna by'olina osabire mu mazzi ago ku katungulu ako akali mu butungulu obwo buli mu bakuli nga mulimu amazzi. Omale osabe oyogerereko buli kimu, ebikusumbu, ebizibu byo byonna obyogerereko era ng'osaba bikuveeko bigende, olabe omukisa gye gujje gy'oli, ebirungi bijje, abakusuubiza babe nga bakuwa, abantu babe nga bakwagala, byokola bibe nga bitambula bulungi, emirimu gyo gitambule bulungi, osomereko ebyo ebigambo bwe bityo, omale okateeke mu bbaafu mw'ogenda okunaabira, amazzi ago gayiwe mu bbaafu mw'ogenda okunaabira. Okwateyo eggiko y'omunnyo nayo ogwiwe mu ngalo, mu kibatu kye eky'engalo, nagwo osabireko omukono ogwa ddyo, oyiwa mu mukono ogwa ddyo mu ngalo eggiko y'omunnyo ogwo, nagwo n'osabirako. Bw'omala okusaba, omunnyo ogwo guyiwe mu mazzi gali mw'oyiye obutungulu ng'okola engeri y'akasaalaba. Oyiwamu ng'okola engeri y'akasaalaba bw'oti. Bw'omala okwate amazzi ago oganaabe. Ekintu ekyo ogenda kikola okumala ennaku 3 nga buli lunaku onaaba amazzi g'obutungulu ago. Ogwo mugaso gumu. Ogenda kulaba obulamu bugenda kyuka, togenda sigala nga bw'obadde. Ekyokubiri, bw'oba oli eyo nga gw'olina obulwadde obukwesibyeko, olaba bukuluma, bukwesibyeko, mugenze mu malwaliro, obulwadde tebabulaba, bagamba kino bagamba kiri, mujjanjaba tebuwona. Ddira akatungulu kano kasalemu wakati. Bw'oba olina akamyufu oba tolina akamyufu nga kano kosobola ofuna koba okozesa, naye ddira akatungulu kasalemu wakati pieces 2. Ekiro ng'ogenda kwebaka kateeke wansi w'ebigere ebyo, kasiige bw'oti wansi mu bigere, omale okateekeyo bwe kati oyambale stocks. N'ekigere n'omugulu ogwokubiri era nakwo piisi ey'okubiri ogiteekemu oyambale stocks weebake. Ojja kufunamu ekintu ky'ofiiringa weebunaba nga kituufu obulwadde kangambe nga bwa kiganda. Ojja kufuna ekintu ky'ofiiringa era oyinza awo okulootaloota ebintuntu, okitegeera. Naye ogenda kontinuinga akatungulu kano ng'okateeka mu stocks ng'osula nako. Yes, kajja kuwunyirako naye tofa ku kyakuwunyako, ekikulu nti obonye. Ekintu ekyo ogenda kikola okumala ennaku 7. Ojja kumbuulira ky'onooba ofunyemu. Obulwadde obwo tebugenda kusigalawo bwe bunaaba nga bulwadde bwa kinnansi oba bwe bayita Obuganda oba bwa kinnansi bwe bityo. Then ekirala, akatungulu kano bino ebikuta byako we biti bijjengako. Obanga ogenda ofumba ebikuta bino temuddamu kubisuula. Ebikuta by'obutungulu bino bannaye temuddamu kubisuula. Gwe ddira ebikuta byo bikuŋŋaanyenga. Bw'anoonya omukisa ng'ogenda okukola emirimu gyo tegitambula bulungi, obwavu bukuluma mu nju, tolaba ssente, teweekooya ggwe
kuŋŋaanya bikuta bya butungulu, keranga ku makya biteeke ku manda ku muliro obinyookeze, osabireko emirimu gyo gitambule bulungi, buli kimu kitambule, osabireko buli kimu ky'oyagala ekirungi. Akatungulu kagenda kikuleetera era ssente tezigenda kubeera nga zikuggwaako, buli sinaku ogenda banga oyingiza. Nange nno bye mbagamba bintu bya ddala, nabagamba sirina kye mbagamba nga sikirinaako puruufu oba nga sikikozesangako, bikola. Era n'abanga akikozesezza bambi n'okola ki ne kikukolera, nsaba ojje nga okomentinge oweeki testimoniyo, abantu basobole okuba nga balaba nti ekintu kye mbagamba kituufu kikola. Kaakati ekyo kimu tukitegedde, katungulu ebikuta tukimaze. Ekyokubiri, olina omuntu akusumbuwa, akumazeeko emirembe. Muli mu nnyumba n'omuntu, obeera n'omuntu mu nnyumba, oba mulamu wo oba nazaala wo oba mulamu muganda wa babayitani muganda wa bbaawo, biki omuntu yenna yenna nga mulabewo kaŋŋambe ng'olina omuntu omulabe gy'oli. Ddira akatungulu kano kasalemu bw'oti, olaba kasalemu bw'oti, oba oli waddembe okukasala bw'oti naye tokakutula. Funa kamulali waffe oyo gwe tulya buli lunaku, ne kamulali omulala bamuyita black pepper, bambi simumanyi we muyita mu Luganda, naye nga black pepper ojja genda mu maduuka mu supermarket obuze black pepper bajja mukuwa. Black pepper waliyo ow'obusigo ne wabaawo ow'obuwunga, naye okufuna ekintu ekituufu gula ow'obusigo omwesekulire, then omale ofune akapapula nga tekaliimu layini. Akapapula ako nga tekaliimu layini owandiikeko amannya g'omuntu oyo akumazeeko emirembe, okawandiikeko, omale ogateeke wakati mu katungulu bw'oti. Banaye sirina kambe, sirina ngeri gye mbalaga, naye mujja kukitegeera. Okasalemu bw'oti, osonseko akapapula ako wakati mu katungulu, naye akatungulu oba okasaze tokakutula eno wansi, just sala kayasame bwe kati, teekamu akapapula bulambalamba akaliko amannya g'omuntu oyo akusumbuwa, amannya ge gombi. Bw'oba togamanyi gombi teekako erimu ly'omanyi, then oyiwemu kamulali, oyiwemu n'oyo black pepper, oyogerereko ebigambo byo, obugambe gwe gundi gwe amazeeko emirembe, kino nakiri nakiri kimu kyakukoze, okuva kati njagala ove wano onviire ogende, okuva kati tandika okufuna ekirowoozo ekiva wano wendi, ekiva waka wano wendi, ogambule ogende. Njagala akatungulu kano kakubalagale, akatungulu we kakugenda mu maaso ojja amaziga, njagala kakubalagale. Nono kamulali bw'omulya akwokya olulimi, akubalagala, naye njagala abeere nga akwokyayokya wenna, otandika ofuna ekirowoozo ekiva wano onvire ogende eyewala era tokomangawo. Then bw'omala akatungulu ako kateeke mu kaveera akaddugavu, kasibe bulungi nnyo, kasibe obututwa 3 akaveera akaddugavu. Bw'omala okasiba ofune w'okatereka mu nnyumba yo mw'osula, w'okatereka naye nga waliwo enzikiza, ate tokkiriza muntu mulala yenna kalabako, okateeka eyo. Buli w'onoofunanga obudde akawungeezi nga musana teguliyo, ekitangaala tekiriyo, ng'okajjayo ng'oddamu okwogererako, ng'omwogererako, ng'oyogererako ebigambo ebyo bye wayogedde luli, okumala ennaku 7. Bw'omala akatungulu ako ogenda kukasuulayo ku kasasiro. Akatungulu ako sometimes kamanyi okumera, olumu ne kavunda, naye w'onookakwatako bw'oti n'okanyiga kuba kajjaba mu kaveera, n'owulira nga tekagonda kulabika nti kavunze, ojja kumanya nti omuntu oyo naye alina ky'akozesa, naye toggwamu maanyi, ojja kuddamu okole akatungulu akalala paka w'onoomugonza, lazima ajja kumala akuviire agende. So akatungulu kagoba abalabe baffe. Ekyo kaakati nsuubire mukitegedde kyonna kye mbasomesezza olwaleero. Nja kudda ate olulala era mbasomese ku ngeri, ku migaso emirala mingi nnyo egy'akatungulu kano, mbasomesezzaako mitono. Empozi n'ekirala kye mbadde nerabidde, gwe oba ng'oli mu nnyumba naye nga owulira
ennyumba togirinaamu mirembe tofuna mirembe, wulira emirembe tegikola waliwo ekitali kituufu mu nnyumba, era sala akatungulu, funa obutungulu bwo bubiri buno bwe buti, genda ng'obuteeka mu buli nsonda y'enju, mu nsonda 4 ez'ennyumba oteekemu obutungulu obwo. Ag'amaanyi amabi oba emyoyo emibi egiri mu nnyumba egyo egikumazeeko emirembe gijja kuba gifuluma. Bw'okeberayo nga katungulu kavunze oba kakaze, kajjeeyo teekayo akalala paka w'onoolaba nti ekibadde kikusumbuwa mu nnyumba kigenze. Kale mbaagaliza okubeera obulungi, mubeere bulungi. Bwe kinaaba kikoledde commentinga, atategedde commentinga, era ombuuze nja kuba nkuddamu w'otategedde. Mubeere bulungi, mbaagala nnyo, mweraba.